Munange oluvanyuma lw'omuyimbi mu Nigeria okubanga bamukutte bamala omukwata munane ne bamuteeka camping ne bamutwala mu kooti n'abanga asibibwa. Tuvuddeyo ne tulaba ku bayimbi ab'enjawulo abagenze maaso kubanga bakubira gavumenti omulanga ku nsonga y'omuyimbi ono n'okumuta. Abasingadde bagamba gavumenti enasooka kubanga ekwata ab'ekakiiko k'ebyobulamu, that is health, then ne bakwate n'abapoliisi abaddemu abatafuddeyo okulaba muno baggusa ekikwekweto kino, ate oluvaabo bakwate ne ba events organizer, then omuyimbi ayinza okusembayo so ne bagamba kifaananyi ki kino tekisiiga eri eggwanga Uganda naddala mu kaseera kano ng'etuli mu kuteeka Mama Awards ezigenda okubeeramu abayimbi bannayuganda bannyo n'abayimbi abanigeria bannyo n'aba South Africa. So tugudde ku mulangira SUUNA ge mumanyi OAC avaayo n'ayimba akayimba n'akola project emanyiddwa nga batute gavumenti netagiteekamu kasente oluyimba ne luyitaawo ng'akunganyiza abayimbi bangi nnyo. Tumuguyiddeko wali emakinde munange kalenda guest house amanyi akola waawo studio eya White Vegetata Lawrence White House Music, yes. Nga omukulu ne maze dokolo oluyimba nga maze no shootingira video. SUUNA simulabangako nga munyiivu nga leero. SUUNA yali yagenda bwe sikyo nesimanyi na diro yakomyewo mu ggwanga teyalangiridde, but SUUNA was very furious about so many issues. Esooka agambye omuyimbi talina buzibu, yo omuyimbi yadde atuukiriza contract gyakola ne ba events organizer talina buzibu nonona. Ekyokubiri ba events organizer bano baganya okubukinga abayimbi abafa abawano. Ekyokusatu omuyimbi ono ali nominated mu Mama Awards, so tewaliwo nsonga lwaki babeera bamukwata. Kigenda kutta Mama Awards era twateze kulwakalaba hashtag eriwo emanyiddwa nga boycott mamas 2021 ezigenda okubeera mu Mamas Kampala 2021 era ng'omulangira SUUNA munanga avuddeyo n'akomerera mu busungu obungi nnyo. Ekisooka akomereredde Polisi, n'akomerera ba events organizers, n'akomerera ministry y'ebyobulamu, that is Ministry of Health, akomeredde kyesumulanga kosonya abatusekeo omulangira SUUNA ng'akomerera mbalageko atuyimbiremu ne kayimba kayimbye eri ng'akaweereza mukwano gwamanyiddwa nga Omale. Nja kubanzira kubene babayimbi Omale be yammye kolabo nawulidde Shiba bamumye kolabo yabadde abaze kolabo naye omuyimbi yadde akyebasa kyamuleseza n'ennyonyi. So ebyo nonona mu interview ya SUUNA gye tumukozeko olunaku leero kati tugendemu then wetukoma tugenda mu maaso namuli amala mangi nnyo. My name is One the King himself, wano wenyini ku Celeb Jazz. Just subscribe. Nkola ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Sir Lawrence. By the way, Sir Lawrence, Olivia yakutumiddeko. Olivia naku zo tubeera nnyo mu makinde tukubire kasimo tunoonyeeko Lawrence omulabeko omugulire ne ku kyemisana. Kale katugende mu wamulangira SUUNA tukomewo namuli amala mangi nnyo tovaawo. Njagala otegere ekintu kimu muganda wange nti bagamba enswa bwekyusa amaaso naawe okyusa envubo omwangu yatta enswa. Engero nnyingi nnyo ennyonyonkeze eri olusiringanyi ate eyeterekera bucha. Olwo omukwano gwange atera okugamba nti bwe nnyogera bweti nterekera bucha agamba yeterekera bucha maani. Anyway ntumiddeko muganda bucha maani. Yeah. Ronnie tetukyalina budde bwakwonoona. Wagwawo ekizibu tukyogerako kino kivaawo. Omuyimbi mu Nigeria yaze n'ayimba mu Uganda, abayimbi twagala kwabika bwabizi tulinga abanywedde kamulali. Kubanga nze bwe nayimba olimba muzeeyi tute ate basazeewo gavumenti kuleka abayimbi be Nigeria be baba bata. Abo bateebwa dda bali mu first world country tetukyabonaabona. Ffe twagala okuteebwa bannayuganda. Kirabika oluyimba twaluyimba mu Luganda nga twetaaga tuludde mu Luzungu. Okay, omulangira SUUNA gwali gwa musanvu n'otegeka n'olagana eggwanga gwa munana n'olagana eggwanga engeri gy'ogenda okwasaganya ekivulu ne bakugaana. Bakigaana ne bampa abantu 30 be mbankolera ne bw'otunulira mu Nigeria goza yambidde abantu bameka mwana. Baade bangi tekuli alina masiki buli kimu kyabadde ate baakukuta naye waliwo actually akantu kenadde njagala okwogerako akansiiwa. Abayimbi ba Uganda tulekeraawo enkwe. Enkwe zigenda tutuuse awantu wabi nnyo zimazeewo industry. Nze nina belief sigenda kwogera mannya g'abayimbi nti ojjukira mu Nigeria ono yatuguddeko bugwi twakitegedde just nga kumpi shewe abamu bakitegedde shewedde nze nakitegerako ennaku bbiri nga nina platform y'omuyimbi omu gye nsanzeeko message ng'agamba mbu agenda kulwanyisa sheeyo. Naye abayimbi b'e Uganda nze nalabanga yali promoting kubanga otunulira omuyimbi nti omuyimbi w'amaanyi bw'avaayo na posting ekintu kati abantu fenna bali tubamanyi tugamba ye ono agenda kulwanyisa mu dakika bbiri nga buli mwategeredde gundi agenda kulwanyisa show egenda kubeera mu nnyonyo ku ssaawa wezi ne weziti abantu ne bakikolako kati direct promotion kati yali nze ku lwange eyo ntegeera yange nga nze nalaba waawo akakodyo kubanga mwana omuntu ava wati eri ngayingira ensi ng'ayise ku kisaawe najja n'akola ekivulu kyogamba yaba yeetegese era bino batubuzabuza mbu bagenda mumusiba simanyi bamusibye bali mutuzanyirako oyo katemba
bamusibye yakoze ki yekubira stamp emulaga nti yingira Uganda. So chotegeza oyagala oma bamulete bwaba yakwatibwa bamutagende kataina musango kigwe gombolire kubanga yasasulwa ajakole waliwo abamusasula jayimbe tasobola kugozo kuvano nogende Rwanda mbogenze kola kivulu no maana okikola wali Mahoro Stadium nga tolina abategesi bamanyi bagenda kulanga wao ogenda kuyimbirawo ebyuma nogwa bugu mu Uganda leero encha no manya nti bayimbira munyonyo no manya gundi yaine ebyuma noteka ono yimba tekisoboka mukitegeka waliwo abamutega bakwate ababayaya abamutegeka bewa bateka muki mukomera kati omimbi basiba wachi yakoze ye lwaki bamukutte shewedde kitwebuuza kinga boso ova wano noli nyano ganoki shewe mazo kugwanda leto mukutte lwaki tebamukwatira ku kisaawe tebakimanya kuba mu wali mu passport ye ebisere bisinga passport ezibya muti musician bandi mubuzizo zekola ki work permit ni baba wakati bamu abatya work permit kitegera binabe ku nsonga yo yennyini SUUNA eddobozi eri awamu ogamba kye kino kolebwa olw'ensonga essaawa eno buli muyimba atunulidde wuma ne mukulembeze waayo wa ekibenda yantute step eddako negamba bayimbi n'abalwanirira ogamba kye kyandikoleddwa omulangira okusinziira oluyimba kyolina okumanya wumeyo nga bwentera kyogera eyetaaga abantu abagituddeko kakiiko babambuse ku madaala batule ku level ya ministry tegamba abayimbi nga fefena twetaaga batuwe ministry number ey'okuyimba ya music industry tubeere nga tu answering direct eri mu presidential office naye ino bureaucracy ne protocol muwanvu nnyo okuva eyo wansi mu kakiiko okwambukawo na gye biyita okutuuka gye birina okweexecutingibwa bitekebwe mu nkola kivola nti ebintu byaffe by'endongo tebitambula. First of all ffe nyini tulina enkwe tuli bagayaavu tuli awo batukolamu divide and rule kitega bukundi bungi buli omu asikazawe. So industry ya Uganda nabagamba nti yayingira akatebe yakkirira nadda era ne mu luyimba luno lupya nayimbye ne ngamba nti music mugenzi yafadda tukungubage bukungubazi music mugenzi yafa twetaaga kukungubaga bukungubazi. Kusonga eyo yennyini waliwo omusajja yaviddeyo nga nkola mu small investigation journalism ne batugamba nti oluvannyuma lw'omu Bobi Wine ng'omuyimbi ovayo ne yeesimbawo kyekireetedde otusiba paka akalunga kawedde gwe which idea can you give us like an artist of Uganda? Mu nsi tewali kitasoboka kubanga olaba osobola okusanga omukazi n'agamba nze nava ku basajja nombuuza lwaki nti n'omusajja gwe nayagala nankola bwati nawe nenkyawa abasajja. So omuntu okola mpalaniraako kisoboka so omuntu asobola okuwalana omuntu asobola okuwalana kugamba omuntu asobola okuwalana nga akuwalana lwako waliwo munnamawulire yamukolako ekikyamu mukitegeera n'agamba bannamawulire bantama oba oli omunaga abayimbi bantama olw'ensonga bweti naye nga eyamukola ekikyamu yali omu. So mu bufunze ekintu kyogeddeko kiyinza okubanga nakyo kituufu naye nze ndowooza nti waliwo olugendo olugamba nti empande emu eyiwa kisero kati Bobi ayinza okuba yali mpande emu n'ekiwa ekisero ky'abayimbi naye buli omuntu aba n'ebintu bye byabayisaawo mu ngeri ye ne mu nkola ye. Teri alumirirwa nga talina kigendererwa, teri akola kintu nga tamanyi lwaki akikola, teri akola kintu nga tamanyi nti ajja kifunamu. Bannayuganda mulina okumanya ensonga zino. Buli muntu yenna akola ekintu aba n'ensonga lwaki kuba aba yatuula wuwe. Teri muntu nze sina gwe natuula naye ne ngandi bana nja kutandika kuyimba naye ntuuza abantu natandika butandisi kuyimba n'abayingira ebyobufuzi tebalina gwe batuuza wansi abeera oba lusi wuwe na mu kitanda kye ne mukazi we oba nakanze gundi kyagala kwesimbawo ku bwa parliament najja kati mumuwagira nga temumayina ekirowoozo yakijjawa yalina kigendererwa ki gwe n'owagira oba oli awo najja n'ebigendererwa ebituufu oba oli awo najja n'ebigendererwa ebitali bituufu. So omutuufu Katonda yamumanyi zino omuntu agenda okuddamu otufuga nga bino byonna biwedde nkugamba nti Katonda yamumanyi nze agenda okunfuga ye president wange yekka ananfuga jajja okuba president wange gwengenda naye mukitegeera kubanga saagala kubeera awo zire ku bunkenke Bobi wali akalulu ajja kubeerera ddala president wange amuweera ddala ekitiibwa era nze ng'omuntu muyimbi munne mwagaliza akalulu akawangule sijina buzibu
President Museveni bwakomawo nga yakatutte ate nakola kikati namukola ki sijja kwetta. So bannayuganda twebereremu mu ngeri bbiri seemu bo baagala kweberera mu ngeri emu naye tulina kweberera mu ngeri bbiri nti kino ebwegaana what is plan B kati gwowagira bwagaana okuyitamu ogenda kukola otya ogenda kweteeka mu muguwa nsonga eyo yennyini nekintwala ku kibuuzo nti byonna mubikoze mulaze eggwanga engeri gye musobola okukola music mulaze mukubye ennyimba ezigamba muzeeyitute mukoze bye mukoze byonna what is next ekiddako waliwo kyebagamba nti bwonyigiriza ennyindo ekaaba omusaayi naye nze siigamba nti oba nja kutuuka okubeera nga nkola ekitakoleka nze ngenda kusiga nga nnyimba ku buli mbeera gye mba ndabye kati nga bwolaba mu Nigeria yajje n'ennyimba wanaabaawo ekyaera nga nnyimba abanaaluwulira oluyimba baluwulire abataaluwulire tebaluwulira buli muntu kagamba mu Uganda bwe byatuuse buli muntu alina kyayagala okulwanirira naye nze kyensaba bannayuganda tosindikiriza munno kumuteeka mu kintu ye kyatayagala lwampaka ebintu ebyo byoyimbako tebijja bijja kulwawo ebbanga eriwera because olaba nti oyimba ekiriwo ng'oyimba message abantu ne bagipikinga that very day what is the next day anti kakati olaba ekintu kasita kimala okufuluma mu bwongo bw'omuntu oba mu kamwa k'omuntu tekiddayo kati naddala nti tuli ku mutimbagano kisigalayo ku record era soon or later oba in the long run abantu bazze ebintu nga gundi yayogera ku kintu bwekiti tolaba ku mawulire oluso olulya ku radios oba ku TV nga bagamba bwali bwe buti ku mwaka bwe guti SUUNA nakuba oluyimba ku nsonga nga wazzeewo mu Nigeria nakuba ekivulu mu biseera byali tebakkiriza mbivulu so ekitukozesa ebintu ebyo okuuma history mu archives zaffe ez'obulamu bwaffe so mu bufunze gwe kyoyagala nkugambe kiri nti nzizaako ekinga SUUNA butuufu simanyi kiddako mba nkulimbye okuga nti manye ekiddako kubanga byampeddeko okubanga omuntu ava mu nsi endala najja n'ayimbira ewaka ewange ewaka mu nsi yange kyo kyansuseeko nekinzigwako naddala nze yali agezezzaako okutegeka ekivulu mu biseera byembi nebya covid kyampeddeko nekinsukkako neyimbirawo nga sibitegeera simanyi kiddako twawayiza muno eriripazo n'atugamba nti lwaki eddoboozi lino lye mukozesa nga muli wamu especially nga kino ekyaguddewo lwaki temulikozesa wali nga tumalikozesa wali nga Bobi Wine bamuganye stage era ne mulaga obutali mu mativu mwe nane muwanika emirongo nga wente kyogera nti saawa zino ekintu ekirina effect ey'amaanyi ku bulamu bw'omuntu kati mu Uganda kwe kwogera ekigambo kyonna nga kiri negative ku Bobi Wine oba weetyalidde akalimu obuwuka abantu baagala kuwulira kimu tebaagala kuwulira kyakubiri era ndowooza okubanga abafunamu obuweerero nga campaign ziwedde nga alidde oba Bobi atuta akalulu nga tuwanika emikono oba Museveni akalidde nga tugenda mu maaso kati lirupazo ku nsonga efaanana bwetyo nze nandibadde ndowooza nti ye ng'omuntu nze nakera ku makya nenkunga abayimbi tukole oluyimba lw'okuta endongo naye yennyini yandikedde ku makya n'agamba banaye ninawo project ya tukuyimbira Bobi Wine n'alaba oba abayimbi bwe banaagigendamu batagigendamu n'ajajinga naye nze pozi nga sigoberera nnyo nsonga naye siwulira nkola puzzle initiative yonna gye yali atandiseeko n'ayita abayimbi nti abayimbi mujje twegatte mu ddoboozi limu tuyimbire Bobi Wine mukitegeera kati okyogerako obwogezaawo obanga omuntu anoonya relevance obanga onoonya omuntu olw'okuba nti Bobi Wine kyekiriwo kati nti bw'oyogera nga owaana Bobi Wine ofuna likes ofuna comments nyingi ofuna views ofuna baye musajja ffe oyogedde naye va mu kwogera gamba nti studio eri gindi chorus yino nagitandiseeko yita bannamawulire kuba nkimanyi bulungi nnyo nti abayimbi bonna balina access ku bannamawulire bayita bagambe bannange ekibampisizza oluyimba lulwo lwa Bobi Wine nakafuna abayimbi be bati kati bwe bagaana olyoka ojje wajajinga mawulire naye kati okyogerera eyo nga tolinaawo step yonna aba attempt yonna ndowooza tekiba fair kupininga bayimbi banno nga naawe tolina kyokozeewo nga tumaliriza omulangira SUUNA wavayo noteekamu akasente kangi mu kivulu kye baagaana ogw'omunaana novaayo no spearheading oluyimba lwa muzeeyi today olina oluyimba lw'ofulumiza lwa tekiri fair
akasente kavaawo abantu bagaawo babasajja bana obusente babujjawa tebakola, they don't have any income, mukuba buyombi. Nani musajja mukulu nkulidde ddala ne industry ngimazeemu ebbanga, ekyo ekibuuzo ndabanga sina ansa yakyo kubanga ebbanga lyemmaze ku nsi n'emyaka gye nnina n'obwongo Katonda obutono bwe yampa nteeka okubanga mmanyi kye njagala ne gye ndaga. Kati bwe mba muyimbi ng'ate mmanyi nti music ky'ekintu ekimbeezaawo, nteekwa okubeera nga neetegekera manyi nti mu music omuyimbi yeetaaga okukola video, mu music omuyimbi yeetaaga okukola audio. Biki ebikola audio? Nti olina okuba ne computer, olina okuba ne studio, olina okuba naki. Ng'omuyimbi bw'akala kumanya nti maze okuba hiti neetaaga emmotoka, omanyi kyekintu ekisooka mu bulamu bwaffe. Motoka oluusi n'akakyala akaakabi bye bisooka, nga bw'omanya nti ebyo byetaaga na bino byonna byenkugambyeko oba obyetaaga. Neetegekera nemanya nti kanfuneyo ka computer kange, obuzindaalo, ka kamera, wagwawo ekintu kyonna neetunuzaamu kamera n'enkola. Abantu abatalibirina mbakubiriza babifune bwe baba balina obusobozi. Ate n'ekirala sibakaka kubanga buli muntu abako nekyayagala. Oyinza ogamba nsere zange ngenda okugulamu ebyo kanzigulemu ettaka nzimba akayumba. Sijja kujajinga muyimbi no yinza okuba talina, nzinza okuba sinayo kayumba ke nga mpangisa nga sente nazikola mu studio. Okitegeera? Oyinza ogamba nti nina studio, manya sina studio nenze sipangisa. Nina akayumba kange nakakikitanyeeyo kawempe kyeneesulira. So buli muntu abako buli omu alina choice y'ebintu ebiri ku nsi kuno ng'alina choice. Message zitalekeka ng'omaliriza, abayimbi bavayo campaign muzeeyitute, gwe message ki because kisusse? Nze ndowooza mu bufunze kano ke kaseera government erabe nti etutwale ng'abantu ereme, kubanga bw'otunulira industry ya music sebe eteeka ettofaali ddene nnyo ku misolo gya government. Ate era government etuyambe industry yaffe yongere okukula kuba ejja kuyingiza ssente nnyingi wano. Twegomba ensinga zi Tanzania ezo, zi Kenya batereza ddala layini yaabwe nti balina ne copyright. Kugamba industry yaabwe eri smooth. Naye ffe government etennaba tutegeera nti tuli b'amakulu. Okujjako bwe zituuka campaigns singa covid tabaddeewo, singa abayimbi tuli katale nnyo okuyimbira bannabyabufuzi government n'ebirala. Nalabyeko post yabadde ku ndiro naganya okwogera ennyamba ennyaga abayimbi kubona mu mbiri temunjogerako, kati naye sijja boogerako leero. Yadde post ya muyimbi omu ng'ataddeyo okwemulugunya kwe eri ku kyabaddewo ekyo mu Nigeria. Naye waliwo mu comments nasomyemuko oli nga mugamu naye tusonyiwe, naye mwe mwennyini mwe muweweeta government ne mugiyimbira ne mugiweweeta, mwe muweweeta omusajja kati mukkiriza abaneeri nga bafumite emisumaali. Comment eyo nagisomye ne njagala reply ngene ngamba wayi kandeke platform y'omuyimbi ono egende nga bwekola ki bwe yagala. Naye ng'omuntu oyo eyakomentiza ekyo singa abanda banandyagadde omugamba nti teri muyimbi alina buyinza bulemeza president mu ntebe, ate teri muyimbi alina buyinza buleeta president mu ntebe. Oyo oba muntu oba kiki ekiri waggulu eyo oba Katonda gyonna kyali oba ali mu kifaananyi kya muntu oba ki yekka alina obuyinza. Gwe ne bw'oyimba ennyimba 10 ng'owaana omuyimbi president, ne bw'oyimba ennyimba 10 ng'owaana candidate yenna, Katonda aba yasazeewo dda nti mu kyasa kino omufuzi gundi yagenda ofuga. Kale waliwo kye bayita okuwadaawaddako n'olwanako kuba naaga n'afa bagatemera essubi. Okitegeera? Naye nze nsaba busabi bannayuganda balekerawo okuteeka abayimbi ku nninga. Ffe tulina okuyimba ennyimba ezireeta bannabyabufuzi mu ntebe. Eno wano democracy mutono nnyo. Ennyimba tezisobola kuteekawo democracy wano nedda. Abayimbi nga bayimba ennyimba za federo kuva ddyo oba ne bajjajja baffe bayimbirira federo, nakati tukyabanja federo tetuukanga. Kati ate gwogambe tuli mu government etufuga ya basajja ssebo bannamagye. Bw'oba owulira ng'oyagala kugenda kukweŋŋanga genda osome emmundu.